basebe ne banyabo mumpulire. Ladies and gentlemen, hear this. Katonda yeezera muntu ali available. God only seeks for a person who is available. Katonda akolagana na muntu ali available. God works with people who are available. Katonda akolagana na muntu ali available. God deals with the people who are available. Katonda agenda n'abagenda. God works with those who are moving. Abagenge bwe bafuuka available. When this leper became available, nga be beetaddewo okununula eggwanga. they have put themselves to deliver the nation. Abo bennyini Katonda be yakozesa. They are the exact people the Lord used. N'aleeta eggye ly'abamalayika n'alibagattako. And they brought the army of the angels and they joined them. Abalamu nga bali eri beebase. When the healthy were sleeping, Abagenge abali available. the lepers were available. Katonda be yakozesa. Kubira Yesu engalo. Are the one the Lord used. Clap for the Kyobulaba Lord. njagala okugamba mwana wa Mukama. That's why I'll tell you, child of God, Teweenyoomanga. never despise yourself. Teweenyoomanga. Never despise yourself. Toddangamu ebyo mbate nze ndabika nnyina ebigenge. Never start saying, me, I have leprosy. Abamu ebigenge byammwe biri mu byanfuna. Some of your leprosy is financial. Abalala ebigenge byammwe biri mu buyigirize. Some of your leprosy is in education. Empapula zo zirimu ebigenge. Your papers have leprosy. Tezaawera. They are not Kati enough. kankubulire ssebo naawe nnyabo. Let me tell you, ladies and gentlemen, Ekyo si kye kikulu. that's not what is Ngambye important. ekyo si kye kikulu. That's not what is important. Ekyo ky'otalina. What you don't have, Bw'oneegatta ku Katonda. once you join with Katonda God, yagenda okireeta. God will bring it. Ekyo ekikubulako. Whatever you're lacking, Bw'oneegatta ku Katonda. if you join God, Bw'onoobeera available. if you are available, Bw'onoogamba Katonda nze if wendi. you say, God, I'm Ekyo available, ky'otalina. whatever you're lacking, Katonda kyagenda okujja is nakyo. what the Lord will come Era with kyagenda okugattako. and will eat it to you. Bayibuli ne batuuka mu lusiisira lw'Abasuuli. Bible says they reached the camp of the Assyrians, Abasuuli nga badduse. and the Assyrians had fled. Abasuuli nga baagenze. They had ran away. Abasuuli nga tebaliimu. They were not there. Omwaka guno nnangirira. This year I decree, Buli ky'obadde otya whatever you're fearing, ogenda kikikingako nga tekikyaliyo mu linnya lya Yesu. take it and will be no more in Jesus' name. Buli ky'obadde otya Whatever you've been fearing, ogenda kikebera gye kibadde kibeera you will check out this address nga kyagenda dda. and